Kati gwe Kagabo twa wabadde example nene naddala eri abo abategeera kuba si buli muntu nti ekyo ekituuse Kagabo agenda kitegeera. Si kyangu nnyo. Yes. So mwebale kutulaga side eyo nti Kagabo byonna byajayogera alimba. Ekirala oluusi obulumbe bubaawo naye tukaaba nnyo naffe yasiimye otuvuddemu olwaliro okwogera ku Twaha Kagabo kadi ya NUP President Kyagulanyi kwe kwogera Kagabo. Naye ye bw'abadde ayogera ng'asiibula agenda akulaze nti mulina basiru kuba ate yasinze n'okuvuma gwe lwa Sunday biki byoyagala okukola ku myaka 80 mwoli ebikulimi mu myaka tolina abaana mutuuke okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga kubanga mulina bye mweyagaliza ejjoogo n'akamanyiiro mu bijje mu bantu lwa Sunday Theodore Ssekikubo bwe muba muwulira nga temukutegeeragana nga mmwe muli abantu mwekka eyo temukwata amaanyi gamwe galagira mu bantu kutwala mundu kubateeka bisago ku bantu. Mmwe abakulembeze ab'ennono abantu ababakkiririzaamu Museveni bamulemye so luli yabayitanga kaawo n'agenda eri ababakkiririzaamu nga bakkiriza byagamba era nga bamuwuliriramu abatabaddemu ne bamulema kwe kukomawo gye muli mu mugondeza abantu abo. So kakati twagala okutunuulira nga tutunuulidde kino kyokka ekyensimbi ezammwe nga abakulembeze ab'ennono twagala tutunuulire ku bantu bammwe bo babadde bayisibwa batya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangali ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja twongera okubeebaza yonna gye muli mu mawanga g'enjawulo wendi wano ne chairman Yasin olunaku olwaleero nga bwe tukimanyi nti buli wiiki tuba naye okugayagayamu mwezi ensonga eziba zitambudde so waali okuba nga tanya ensonga n'olunaku olwaleero ensonga ekulembedde omukulu avuddeyo omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Israel Kazibwe Kitooke omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda n'avaayo n'awakanya ebyo ebyayogeddwa gavumenti nti Buganda yaganye emmotoka naye ng'agamba yegeza nti naye bali mu kwogerezeganya oba bayogerezeganya nga bakkiriziganya nti babaweemu ensimbi enkalu ezijja mu mmotoka ezo ezagabiddwa n'ensimbi endala obukadde 6 nga ezibaweebwa abafuzi b'ennono buli mwezi naye nga njagala okujjukizaamu nti ensimbi ezo zasooka kubeera miliyoni 5 era obwakabaka bwa Buganda bwazigaana kati mbagenda nga bazirinyisa okutuuka ku obukadde 6 semanyiza bazita ku bukadde 5 okutuuka ku bukadde 6 bye tugenda okunyumya mu kowa neeno n'ensonga endala nnyingi akamifuko NRM kalabidonga gye katambuddemu n'ebirala byonna eriwo emyega kitokota era n'ezo ensonga nazo tuzirina wano ku tebo tugenda kuba tuzigaayagaayamu so kalira tuwuliziganye otuwulirize tubere nga tutambula bulungi nnyo soko nzikirize chairman akubuuzeeko sebo musanyusa okulaba. Sanyusa nange Mr. Mayanja nga bonzikiriza kambuze kansaba namuse kubatulaba n'okutuwuliza abali eyo wano mu Uganda n'okwetolola ensi yonna mwebale nnyo bye mukola tubaagala nnyo nze kyonna yasinize tuwayemuko nammwe n'olunaku olwaleero. Amina. Chairman gavumenti nga bwe nnyonnyodde awo yawadde abakulembeze b'ennono emmotoka era nga bwe nnyonnyodde obwakabaka bwa Buganda bo bwagiganye era nga gye buvuddeko obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu bantu baayo aba Buganda bwakuŋŋanya ensimbi ne bagulira omutanda emmotoka ey'omulembe emmotoka ennungi ennyo
mwatambulira essaawa zino kati Obwakabaka bwa Buganda bubwannyonnyola gavumenti eno eya wakati nti bo bulina enteekateeka yaabwo nga bo era abantu baayo abantu ba Kabaka basobola okumulabirira mu buli mbeera yonna. Ekikolwa kino ekyakoleddwa gavumenti okuba abakulembeze b'ennono emmotoka n'ensimbi ezo kigendererwa kimu kino kyekigendereddwamu kubanga buli omu ayogera kikye. Webale nnyo Mr. Mayanja abali abatulaba n'okutuwuliriza nsaba tujjukire nnyo nti Museveni yakavaayo okwetonda. Bw'aba yakavaayo okwetonda kitegeeza nti yalina byalina okufaayo byataafaagako. Olwaleero ayagala okulaga nti n'abo abalaba balina n'abo atandise okuba nti abatwalanga abaliwo abafaako naye nedda okutuusa okwetonda mwe abakulembeze ab'ennono abantu ababakkiririzaamu Museveni bamulemye. So luli yabayitanga kaawo n'agenda eri ababakkiririzaamu nga bakkiriza byagamba era nga bamuwuliriramu. Abatabaddemu ne bamulema kwe kukomawo gye muli mu mugondeza abantu abo. So kakati twagala okutunuulira nga tutunuulidde kino kyokka ekyensimbi ezammwe nga abakulembeze ab'ennono. Twagala tutunuulireko ku bantu bammwe bo babadde bayisibwa batya. Mmwe nga mmwe mubadde mwogera ki. Era olwaleero ekizibu ky'abantu bammwe mwe kufuna ntambula. Nti ebikolwa byonna ebibadde bigenda mu maaso Yes. okuwamba abantu Yes. okusiba abantu mu kigambibwa nti nno tebalina musango abantu okuttibwa mu ngeri abasirikale nti basirikale bano basse bano basement biki byonna nti bano abakulembeze ab'ennono ddoboozi ki buli bataddewo badde nga tebateekawo ddoboozi. Kakati biri bye babadde bakola abantu ne binyiga bo ne bajeemera Museveni. Kale Museveni bw'abatabaddemu obwongo ne budda n'agamba naye tugende tukolagane ne bano be bakkiririzaamu. Kati be bakkiririzaamu bo kye balina okumanya kyekiruwa nti bwe muba mubadde bulijjo temufuna bintu ebyo bye bawadde olwaleero mukitwale nti era babadde tebabaagala nga tebabalabamu mu abo bateekeddwa okubifuna. Mubeere n'ekibuuzo ekirala ekigamba nti lwaki olwaleero oluvannyuma lw'emyaka ameka? Emyaka 4. Olw'emyaka 4. Mayanja Museveni amwanguyira gwakwata obujega. Amwanguyira gwakwata obujega. Amwanguyira gwakwata obujega. Bannayuganda bayagala nnyo Museveni ng'omuntu ne bamusuubiramu bingi. Bagenza okwekanga ng'obudde bugenze nga tebalina kye bamuggyeemu ne bajeema. Teyafunayo mukisa guwa abantu be bakkiririzaamu kuba wakitiibwa walikogonaizinga. Kakati ng'olw'okuba abantu bayanguwanga naye era n'abanga akolagana nga yage ayitako buyisi wano ku bakulembeze baabwe n'agenda eri abantu n'akola byakoze omuli n'ebikyankalanya obukulembeze baabwe n'obutakkiriza mu bakulembeze baabwe okubajeemera. Kakati alabanga omwangu w'okuzza abantu abo beba abantu abakulembeze ab'ennono be bakkiririzaamu. Kwekwata n'agamba n'akwata byabakutte n'abawa naye nga temunnatwala oba nga temunnasiima. Ekisooka obubaka muli mukono gwa gavumenti mwenga abakulembeze ab'ennono era obubaka obuva eri abantu ogenda mu central government bubatuukako ddi ne mubutwala mu central government. Central government bayisaamu ddi obubaka era obubaka ki obwo ne mubutwala ku bantu bammwe era mufaayo ddi ku bantu bammwe singa baba basanze obuzibu naddala mu gavumenti. Kubanga tulaba ebitongole ebyali badde bikuuma ddembe nga binyigiriza abantu. Tulaba abakulembeze mu gavumenti eya wakati nga babba ebintu by'abantu. Tulaba abakulembeze ng'obubaka obwali badde buva mu gavumenti batule bateeseza eggwanga tebabifaako bo bamala okwegabanya ssente biba bikomyawo ate obutono bwe bagambye nti bugende mu bantu ne babunyaga.
eddoboozi ly'abakulembeze ab'ennono livaayo ku nsonga ezo nti nedda terivaayo. Kakati okukwata emmotoka 2 namba ne bazikuwa okuli double cabin nene zilandi cruiser ze bakazaako mpenkoni ate okukubeerako ndoza kujja kubeerako security omusirikale oba abasirikale nga bakuwa security amafuta biki byonna ne service byonna binagendera omwo naye gw'olaba nga ebyo bimatiza abantu bo oba gwe weerowoozezzaako nga gwe omuntu ng'omukulembeze w'ennono weerowoozezzaako ng'omukulembeze naye nga tonneerowoozaako okusiima oba okukola ki abantu be mukulembera bamaze okujeemera Museveni ayagala mubamugondeze ekyo mubeere nga mukimanyi nti abantu abafuzi b'ennono abaabaddeyo be bakulembera bamaze okujeemera mwami Museveni kati akola olukwesikwesi anoonya amagezi gonna okulaba nga bano boogera n'abantu abo babamugondeze. Kakati obulyazamaanyi bugenda kukula buli wantu eyo emmotoka oba bye babawadde tebisobola mubigeraageranya n'ebikajjo bye balemesezza abantu okubirima mubigeraageranya n'ennyanja zibagobyeko abantu okuzivubamu oba mmwe ebyo bibamala nga bali abantu bamwe babalaja no bakola ki tebafudde temufuddeeyo ekyo kyekisaanira region ennamba erina obukulembeze bwayo ekizibu kyayo mu motoka ekizibu kyayo security ku mukulembeze waabwe ate nga abantu bebeekuumira abantu baabwe wano no wejagala okuyita okwebaza obwakabaka bwa Buganda okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obukulembeze obwo nga bw'olya nti bukulembeze bwa nnono bulina emisingi gye bwateekawo okulabirira abantu baabo n'abantu baabo okulabirira abakulembeze baabwe nga Bwakabaka ne Kabaka. Kakati bw'ova eno n'ogamba nti gw'oteekeddwa okuba nti ofuga abantu abo nga balina ababakkiririzaamu okiwulira tosobola kufuga muntu alina abamukkiririzaamu okujjako okukolagana naye akwata ku byakola oba engeri gyakulemberamu mukwataganye mube nga muzimba society oba abantu be bakulembera. Tosobola kukwata mmotoka gwe n'ogitwala n'ogiwa omukulembeze waffe nga ffeffe nnyini tuggwera mu makomera. Tosobola kukwata mmotoka n'ojja n'ogiwa omukulembeze omu ng'abantu be obagobye ku kulima ebikajjo. Tosobola kuwa muntu mmotoka omukulembeze omu nga abaministers bo abakozi mu gavumenti babbye amabaati gaabwe. Okitegedde kintu kiba tekimala era awo tewali mukwano. Tewali mukwano. N'ekibuuzo ekisingayo okubeera ekinene ebbanga lyonna mubadde Obwakabaka mu Uganda mubukwata mutya mukolagana nabo mutya mubuwaaki kiki nsasula ki gye mubusasulamu eryo obukulembeze bw'ennono n'ekisemberayo ddala ku nsonga eyo awo katono nnyo ekisemberayo ddala ku nsonga eyo nti Obwakabaka mu Uganda yonna bwonna obukulembeze bwabo ne bakulembera bulina ennono zaabwo kwe butambulira. Ennono zaabwo zo zigamba ki nga tonnaleeta kugamba nti ejjeeyo obawe. Yes. Otegedde ennono zaabwo zo zigamba ki kubanga waliwo wano katika tugeze mu Buganda wano ti Kabaka yenna abeerako taziika Kabaka yenna abeerako wabeera yabagabudde bino ebibeerawo okitegeera yabagabudde n'ebirala bingi ebigenda bwe bityo gusooka weebuuze nti tubayita okuba bwe mmaluka ekololo ennono zaabwe zigamba ki ennono zaabwe zigamba ki ffe waffe wano okujjukiza nga bw'oyogedde kankikkaatiriza Kabaka yagabula oba asimbye n'ajja ewuwo yabeera agabudde kati ekololo bw'omuyita omuwa emmotoka yabeera agigabudde yabeera agyegabudde abagabudde ani eyo nnono ate waise bakulembeze baki bannono otegedde ekintu ekyo kakati nno ensi efunda wadde engazi obuyinza buggwawo
nga bw'olabye bujja. Otegeera ekintu ekyo buggwawo nga bw'olabye bujja. N'okwata abantu b'omuntu oyo gw'owadde mu kwagala ennyo n'okumuwa security, n'obakwata n'obaggyako emirimu, n'obakwata n'obamalira mu makomera, n'obakwata n'obalemaza, n'oyonoona ebyobufuzi, ne ggwe n'ogamba nti ate okutta abantu bange obasibye, abalala obalemaza, abalala obagobye mu nsi bali mu mawanga g'abazungu bagenda kukola buddu, abalala obabuzizzaawo. Otegedde kati ate gwe okwata nze olage nti onjagala nnyo. Ekyo kiba kuguumaaza bantu. So bwe mba mwasiimye bye babakoledde bye babawadde kiri gye muli. Naye ffe eno tugamba nti ffe eno wansi gye tuli tetuli bamativu n'obukulembeze bwa Museveni. Mwe muli bamativu n'emmotoka, ffe tetuli bamativu n'obukulembeze bwa Museveni ku by'obugagga byaffe, ku by'obulamu bwaffe, ku mirimu gyaffe, ku byenjigiriza byaffe, ku by'obulimi, obusuubuzi, obulunzi, byonna n'obuvubi. Ffe tetuli bulungi, tetuli bamativu. Kale ne bwe kuba kugaba mmotoka kyali kigwanidde okubayo emmotoka ebbiri Land Cruiser double cabin, Mpenkoni double cabin. Kakati awo Munnayuganda we yeetakiddwa okutegeera obuteebuuza nnyo ssente zammwe ziragawa. Ekyo kijje ku bantu 16 abaweereddwa emmotoka ebbiri oba n'owa security naki byonna ne maintenance. Abantu 16. Naye twogera ku abantu 16, Uganda erina baministers 80 mu. Buli kyolaba bafacilitating abo kiba facilitating ne ba MP bali. Ne ba ministers. Bwe tuvaawo buli mukungu mu gavumenti mu bitongole ebyenjawulo ebiddingana nga kino kikola nga nkumbi bikola ebitongole 6 nga byonna bikola omulimu gumu. Bonna abakungu baabyo balina ebyo byolaba. Netebereze eggwanga lino wawe lijja ssente ezisobola okubeera nga zirabirira abantu abo mu muwendo ogwo omunene. Parliament, Uganda erina parliament yababaka 5 mwaga. 5 Bana akawanga kano katono. Mukabigise ebintu, kawanga kano katono nnyo. Mukabigise bingi nnyo. Teberezeze emmoloka ez'abaddaawo. Si z'abantu 16. Abantu 16 emmoloka 30 mwezi. Mu 2. Emmekula 32. Zaalidde billions ezigenda mu Amerika mu 20. Kati bwe ziba zaalidde billions ezigenda mu 20. Gwe buuza be baaziwadde abakulembeze b'abantu mulimu amalwaliro ameka. Buli omu gy'akulembera mu bantu be. Ng'omufuzi w'ennono. Mulimu amalwaliro ameka. Mulimu amasomero ameka. Otegedde? Kati ebyo by'ebintu ebyali badde nga bitunulirwa nga bye biteekeddwa okukolebwa okusinga okugamba nti kandaba omuntu. Naye tukiddayo ku luli, kiddayo wali nti abaamulemeredde be mukulembera bayagala mu mugondeze kubanga bamulemye. Kwe kujja gye muli. So eggwanga tulisaasire. Waliwo ensonga endala bategeezezza nti mu kusooka babawa $5,000 buli mwezi nga bazuwa abakulembeze b'ennono. Era okutegeezaako nti obwakabaka bwa Buganda bwazigaana $5,000. Kati otegeeza abawa zino zaavudde ku $5,000 zagenze ku $6,000 ezibaweebwa buli mwezi. Lwakuba simanyi ekigenderwa kye kiri mu kino ekyokuba nga babawa $6,000 zino, naye simanyi kyetaagisa abakulembeze abafuzi b'ennono bawa $6,000 nga mulimu n'abakozi ba gavumenti. Nti ebiseera bituka abamu nga bakaaba ne omusala nga tebagulaba nga abasirikale b'eggwanga, abasawo ba gavumenti, abasomesa ba gavumenti ne batuka nga omusala tebagulabako. Naye nga gavumenti esookwata omufuzi w'ennono nemu obukadde nkaaga buli mwezi ate nga zijja. Abafuzi b'ennono omusaala ogwammwe gwe mulina okufuna okuva mu gavumenti ye gavumenti okulekera abantu bammwe emirimu. Ye gavumenti okuwa abantu bammwe education. Ye gavumenti okuwa abantu bammwe ebyobulamu ebirungi. Ye gavumenti okuleka abantu bammwe ne bavuba. Gavumenti okuleka abantu ne balima ebikajjo byabwe. Ogwo gwe musaala gw'omukulembeze ow'ennono gw'omanyi bw'okolagana n'abantu beeyo
so si central government okutegerera abantu bonegena ne bajjamu omusolo ng'ate tebawadde emirimu ate gwe nejja neekusasula ekyo kye muba muyiga era nze okugamba nti basasulwa miliyoni bazibadde 5 bammeka gavumenti eya wakati si eteekeddwa okuyimirizaawo obukulembeze buno obwennono gavumenti eyagala abantu okuyimirirawo abakulembeze b'ennono balina abantu ababaagala ababawulirira ne musaayi kitegeeza nti mmwe gavumenti yali badde yagala kummwe abantu bammwe kati nga nammwe mudimandinga gavumenti ti abantu baffe balina okuba abalamu abantu baffe balina okukola abantu baffe balina okuba abalabufu ababangufu nga bazigirizibwa abantu baffe balina okubeera ku nnyanja zaabwe otegere ekintu ekyo okwo gwe gwali badde ng'omusaala gwani gw'abakulembeze ab'ennono naye bwe munyumirwa handout eno abantu bammwe gye basabiriza nammwe gye mugenza okusabiriza kasita munaanyumirwa obwo be babawa abantu bammwe gye basabiriza gye mugenza okusabiriza sisuubira nti bagenda kuddamu babawa ekitiibwa nga muyimirira ku layini emu gye musabira gye musabiriza gye mutega ekibatu okusinziira ku batunuulizi b'ensonga abamu balaganga kino ekikolwa ekyakoleddwa ekyokutyoboola abakulembeze ab'ennono kubaita mujje kololo tubawe emmotoka buli omu eyiye buli omu yimirira kuyiye tukube ekifaananyi kikaabe lwaki olowooza nti abantu abamu bakirabanga ekyokutyoboola kibakirabanga ekyokutyoboola fulufiga wabeera mu kamera asaba Museveni yes Eddie Kenzo wabeera mu kamera asaba Museveni otegede kakati nawe bw'ona otuuka aweebwa Museveni kitegeeza nawe togenda kuba n'abakkiririzaamu mwenda ekibatu mukitega wantu wamu muba muyambako obuyinza bwammwe okubulaga abantu nti twabugaba dda buli wali nammwe muba mulina kye mwagala mugende mukolagane n'oli kati omuntu bwakugamba nti kiringa kyakukkakkanya abeera tayogedde bubi lwaki nti gw'oyita abantu bo n'osiima n'ogenda gye bali ku mikolo kati gwe naawe bakuyise nawe nojja noba nga tolina puroguramu yo ne bakuyita obuyise awantu omukulembeze ne bakuyita awantu nti jangu wano wabula ojje tukuweeyo kati omuntu bw'agamba nti nno kiba kikola kunafuya aba mutuufu we mwetudde wennyini ekololo nga babawa emmotoka ne bafulufiga we batula nga babawa ssente ekyo omuntu bw'agamba nti babanafuyiza abeera mutuufu ssebo obwakabaka bwa Buganda bugamba nti bo bulina enteekateeka era abantu ba kabaka basobola okumulabirira mu by'entambula n'ebirala byonna nga bituteekeddwa okutambula era bo bagamba nti bwe tutunye obukulembeze bw'ennono ne tugenda Jinja ne tugenda Tooro n'awalala yonna nti buno bo obukulembeze bo tebulina nteekateeka yonna gye bulinawo okuba nti abantu baabwe babalabirira mu ngeri emu oba endala gavumenti erina okubeera nga bavugirira buli kimu kakati obwakabaka bw'amawanga mangi wano mu Uganda bwe bwasookawo central government kitegeeza bwali busobola okwerabirira kyekiteesawo central government nkugatta amawanga gano gonna mwambuleeremu bwe gaba nga gali mwambuleeremu bwe mubanga musoloozezza emisolo okuva mu bitundu eby'enjawulo mulabe nti kati wano kyetaagisa ki mu bukulembeze buli kakati gwe bw'olowooza nti central government yerina okubeezaawo obwakabaka oba obukulembeze obw'ennono oba weerabidde kubanga obwakabaka obukulembeze obw'ennono bwe bwasookawo central government era oli takugirimba nti central government yesobola okuyimirizaawo obwakabaka abakoze eki abaalimba noyo yeerimbika okugamba nti tulina okujja eyo lwaki central government bw'eba etuula ku ttaka ery'obwakabaka ery'obukulembeze obw'ennono kwe bateeka gavumenti yaabwe kitegeeza nti bwe kuba kupangisa bwe kuba kukolerako mirimu bwe biba ebikwata ku ttaka eryo oba mu kitundu ekyo biba bivunaanyizibwako bannannyiniyo gavumenti empangisa kakati bw'oddira omupangisa n'osuubira nti yagenda okuyimirizaawo si mu nkolagana wabula okuba nti gwe weeremereddwa kyo kitegeeza weerimba era oba wagwadda otegedde ekintu ekyo so kakati agamu ku makubo agayitibwamu okukutwalako ebibyo n'okunafuya okuba nga tokyali gwe
muntu kujja wuwo najja mu kikyo ate nagamba agenda kukubeezaawo. Otegedde? Yes. Ajja mu kikyo ate nagamba nti kankubeezeewo. Kiba kitegeeza nti gwe ebikulemye either bikulemye okujjamu ekituufu oba ekikuyamba okukubeezaawo ne bibanga osazeewo otegeererwe mu bibyo bajjemu okusasula. Otegedde ekintu ekyo muganda wange. So kakati amagezi ge galiwa mu nsonga zino. Museveni okuba kumwagala mumwagadde ekimala. Bw'aba tasiima ogusi musango gwamu. Emyaka egyo gyabaddewo mingi nnyo ng'ali ku ttaka lyammwe. Ngamba gavumenti ye ng'ali ku ttaka lyammwe. Bw'abanga tasiimye ekyo temusuubirayo okusiima ekirala kyonna. Bw'abanga tasiimye ku mwagala okwo temusuubirayo okusiima okulala okuva gy'ali. Ebitasobose nga Museveni waali mubireke mu byesonyiwe n'omulala musobola okubifunira ku mulala oba ku bukulembeze obulala. Naye okubeera awo mwe ne mulowooza nti mu myaka ane ekintu kigaanye muntu agenda kukimaliriza mu mwaka gumu oba olimba. Yaliko omuvubuka n'abeera omukulu kati mukadde. Ebimulemye bikoze eki? Bimulemye. Takyasobola kubituukiriza. Tajja kubituukiriza ago ge mazima. Ate era nga temuba na musango wadde olwaliro nga mumulijectinze mumwagadde ebbanga. Waliwo empulya bagamba nti Mwami Museveni oyo yali badde atuukiriza byatuukiriza naye abantu abamwetoolodde. Abafugibwani. Abamwetoolodde. Nange mbuzaawo abafugibwani. Era mubakyusibwa. Wali omulabeko ng'akyusibwa. Itakyusibwa. Mubakyusa si yalimu. Naye ate agenda akyusakyusa wadde ate waliwo balemezaawo nga bamozesa. Kakati ekyo tebakikulimbanga nti waliwo Museveni byali yagadde obbakolera naye ng'abamwetoolodde babiremesa tebakikulimba. Yagoba yapointinga yalemeddeko yatavaawo. Yasiba yasumulula. Byebyo ssebo. Nga tumaliza ku nsonga eno yennyini oli ayinza okugamba nti naye Chairman Yasin abantu nga baweebwa emmotoka, baminisita baweebwa emmotoka, abaka ba paalamenti baweebwa emmotoka, katubega nti abaka ba paalamenti basipiika n'abalamuzi abawummula n'abalala bagwa mu biti ebyo nawadde n'okuwummula bawummula naye baweebwa obusiimo baweebwa emmotoka. Gati lwaki bano baba abakulembeze bennono abakulembera abantu lwaki bo baba tebafuna? Lwaki bo bafuna ngaga nti bannange nammwe abakulembeze ku mitendera gyonna bakulembera abantu baabo. Abaweebwa kyonna kye baweereddwa kibaweebwa ebiva ku musolo gwabo be bakulembera. Buli nabo bafuna. Nabo bafuna. Bwe baba bafuna. Tikagala ate bano lwaki okuba nabo bakulembera abantu bwe babawa lwaki ate bannayuganda bagamba nti bannange abo abafuna ne babawa bafuna eziva ku musolo gw'abantu be mukulembera. Bwe baba abantu be mukulembera ababakiririzaamu temusobola kubateekateeka ne baba nga basobola okubayimirizaawo. Ate temuteekeddwa kubeera nga bano abalondebwa abajja ne bagenda. Otegedde? Bw'aba MP nga bamuwadde 10 ojja kusanga abadde kalooli enkya nga Apollo. Otegedde? Kitegeeza nti yajja n'akola ki? N'agenda. Naye nga bamuwa ku musolo ku nsimbi eziva mu musolo gwabo mwabo be mulina ebbanga abatasenguka nga nammwe temuvaawo. Musale nnyo amagezi musooke mukkirize mumanye nti mulina abantu. N'oli gwe musuubira okubawa abaagalako bantu. Nekyabawa akijja mu bantu ate abantu bammwe. By'ebigambo byange ebyo. Kale ensonga yeeyo waliwo ebitambudde olwaleero era nga twakutegeezezaawo nti akamyufu ka NRM kagenze mu maaso olunaku olwaleero okulonda abakulembeze baabwe naddala ababaka ba paalamenti abo abanaakwatira ekibiina kya NRM bendera mu kulonda kwa 2026. So tugeze essaawa zino nti abamu kabakubye bubi nnyo n'abamu kabameze mu ngeri oba oli awo ebadde tesuubirwa. Omukulu Twaha Kagabo agavuddeeyo gawulidde. Waliwo polling station egenda byekaawo ng'afunye obululu 2.
nga omukulu muyanja ani Mbabali mukulu Mbabali ng'afunye obululu 7/5 unafunye bubiri twakagabo ensonga ozigoberedde ensonga olwokuba ziri mu nsi mwendi naye sizeetaaga nnyo naye nzirabye kino kigenze mu maaso olwaleero twakagabo kimuwa kifaananyi ki kubanga tumanyi bulungi nnyo ng'omusajja yali mu NUP n'avaayo era nayogera bingi nagamba naye nga jukira nti kadi gye yagirako era nga yawangulira waggulu kati bwe bitu bwe bitambudde kino kimuwa kifaananyi ki ye nga twakagabo ekisookera ddala bannayuganda tetukkiriza mu Katonda twesiba nnyo ku bye tutaligguka nabo mu nsonga ewaawo tubeera disappointed oluvannyuma lw'omuntu okubeera nga tumwesize n'abeera ekyo ne Katonda asalawo n'akulaga twakagabo yatuvuma n'avuma n'abakulembeze baffe abamuwa kaadi ne bamutwalako ne mu palamenti omulundi gwe ogusooka n'avuma nnyo NUP amakulu nti yali tategedde yava ne mu bantu babamwagala ennyo najja gye muli mwe abatategeera n'olwekyo yafuna okubikkulirwa nafuna ekitangaala nagamba abadde yeesiba eno kagende ewaabwe mu nsi ensuubize naye Kagabo ono Kagabo nagenda nafuna obululu bubiri mu NRM obw'omulayini ewaabwe nga bamumanyi ekisooka ekirimu mukkirize nti omusajja oyo Bobi Wine yamuleeta NUP ye yamuleeta Kagabo oyo olwaleero kibalaze ti Kagabo NUP ye yamuleeta obululu bw'obubwe bwali obululu bumeka bwali bubiri nga tebukutwala mu palamenti naye wajja ku kadi ya NUP Katonda bwatyo bwasasula era kino kibeera ekyokuyiga eri abantu mwenna mbalaba wano nga mweyita abanene ate bangi mukoze ebyobufuzi naye temwali bakudda kadi eyo yabaleeta kadi eyo yabazza mu palamenti omulundi ogwo ogwedde 2021 mugiwe ekitiibwa okirabye nti yaleeta omuntu nga ku gurawundi alina obululu bubiri kadi yaleeta omuntu nga ku gurawundi alina obululu bubiri bokka mulwanirire kadi mumanye kye munoonya omuntu najja nga kadi emuwaniridde 99% nga yitalinaako percentage ye Kagabo kakati Kagabo weewalanga nnyo okubeera ekyokulabirako oba ekyokuyigirako oba example kibi nnyo omuntu okuyigira ku ggwe either ayinza okuba nga ayagala okuyiga olw'ebirungi by'okola akufuukira ekizibu bw'aba nga ayagala kuyigira ku ggwe ayinza okuyigira ku ggwe yeewale ensobi mu ebyo byakola ebiriddirira gy'ali ng'ayigidde ku ggwe kati ggwe Kagabo wabadde example nnene naddala eri abo abategeera kuba si buli muntu nti ekyo ekituuse Kagabo agenda kitegeera si kyangu nnyo so mwebale kutulaga sayidi eyo nti Kagabo byonna byonna gyayogera alimba ekirala oluusi obulumbi bubaawo naye tukaaba nnyo naffe Yasini otuvuddemu Yasini kiki mu mazima nze kizibu gye muli mundeke ngende Katonda bwate bakoze eki bwasazeewo abajjemu ekizibu ekyo totuleka kumbe musika ekizibu kubanga eri abantu abamu bagenda oluusi ne bamugoba ku mulimu
n'akaaba njo naye nga tamanyi nti okumugoba ku mulimu okugufaako nti mukama alina kyamuteekereteekedde mu kuva wano naye nasiganga bannange omulimu gwange bayite mu ngobanze gomulaba mmazewo nebbanga ddene bannange mbakoledde bingi naye nga mukama amugamba va wano genda ofune ki kati okumanya musonyiwe mbannange musonyiwe nnyo omanyi manja nina omutima gwe neteekamu nti sinze ensiiga naye sisuubirayo mulala ajja bikola nga nze okitegeera I mean atalinze asobola bikola nga nze naye sisuubirayo mulala agenda bikola atalinze okitegeera so kuno okwewaayo si kwagala kulabikako gye muli wabula mpulira nze ebbanja kyensobola okuteekako ku ggwanga lyange ku bantu 2 3 mba mpulira nga nalyagadde kiwaayo so tetwalizenga wano nga tuli balwadde ng'obakaluubirizaamu okitegeera ekintu ekyo naye mwekibambe mutusonyiwe buvunaanyizibwa ne commitment eyo gye tweteekamu mutusonyiwe kakati mbadde kyakunyumiza nti bannayuganda nammwe mubeere abantu abayiga omusajja oba omukazi tamanyi mu bulamu bwe emiliyoni z'essente 10 tazimanyi mu bulamu bwe n'abaana bazaala abamulinamu ennyo omugaso tebamuyitanga oba honorable mu bulamu bwe nga tatuukangako ku paalamenti nkugereza bugereza mu bulamu bwe nga talowoozebwangako mu ngeri ya njawulo eri eggwanga lyonna n'omusanga ng'omuntu amuyambyeko okubeera ekyo ye najja n'akubuulira ate obubi bwe nti muntu mubi nnyo nnyo talina busobozi mukyamu takwagaliza takwaki mumazima ga Katonda mugulu abantu balina obulumi abantu bayamba abantu naye mbutuufu abantu babeera n'ebigambo bingi ate ebimatiza abajega babeera n'ebigambo bingi ate ebimatiza abajega kubanga olwaliro okwogera ku Twaha Kagabo kadi ya NUP President Kyagulanyi kwe kwogera Kagabo naye ye bw'abadde ayogera ng'asiibula agenda akulaze nti mulina basiru kuba te yasinze n'okuvuma oyo omusajja yasinze okuvuma NUP kati NUP yo yakuwa NRM ekumye Kagabo NUP yamuwa NRM emumye yagenda okulaba omusana oba tebamwesiga kubanga kyekiringa bona kwana omukazi omukwanye mweyagaddemu kawuga olowooza nti ye just naye ye nakulaga nti ate ye akuli munnyo naye nga mufumbo nakulaga nokulaga nti nze omusajja nsawa n'okunoba yusawa zino nenzija ewuwo kitegeeza nti omuntu ono gw'omusajja nawe otuka ne weekengera nogamba nti kitegeeza ne bwana baafunye omulala era asobola nange okunkola nga kyakoze oli gwavudde okujja ewange kati bw'otakirowooza ekyo gwe nannyini kutwala mukyala wa muntu wekanga ng'ogudde mu ntata waliwo omuntu gwe bagamba ti gwe mu basiru oba ogaaya caayi omumanyi mu busiru oba ogaaya caayi obusiru oba ogaaya caayi anoonye wagundi amulabiridde ebbanga amufunidde ebirungi gwakumatiza kyo mugenda mumatiza kyo okulemerewo obutagenda wala kajanja bujanja Kagabo mumaze so Kagabo nga tutulawo kumuvaako tumusubira kujja independent era babaze independent kuba kali kabaka bonna tumusubira okawangula Kagabo agenda asabe kadi mu NUP uliriza NUP yennyina ye kitaawe mu byobufuzi okitegedde kati nkugamba ekizibu mu bizibu bw'ombuuza nti anajja independent nega nti agenda asabe ku NUP agenda asabe kadi basobola gimu asobola genda n'agisaba kati kiba kitegeeza abiveeko kigamba agenda wumule agenda kolebwa dokita genda kolebwa dokita gale akamyufu keeko naye nga omukulu Thedros Ekikubo
n'omukulu Emmanuel Lwashande nabo benyodde ebitoje era begudde mu malaka awe byaddala nno nga wabadde okuyisinganya ebigambo n'okwetiisatiisa n'okwekangakanga okulaga eryanyi akalu kana kamifu kenalemu kalimu ki nga sinagamba abantu nga bafiirawo nga sinagamba kiri mu kaluka mu kaluka NRM gwe Ssekikubo erw'emyago liyomu mu bulungi bwo baliwo aboozimbye ebbanga lyomaze erw'emiyaga tosuubirayo okukolera kitundu ky'oba nsi yo nga toli mu kifo kya bukulembeze gwe Lwasande biki byoyagala okukola ku myaka 80 mwoli ebikulimi mu myaka tolina abaana mutuuke okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga kubanga mulina bye mweyagaliza ejjoogo n'akamanyiiro mubijje mu bantu mwe mukwate mugende mwegalira awantu Lwashande Theodore Ssekikubo bwe muba muwulira nga temukutegeeragana nga mwe muli abantu mwekkeeyo temukwata amaanyi gamwe galagira mu bantu kutwala mundu kubateeka bisago ku bantu nedda munoonye ruumu yammwe weeri mwekube asinga afulumamu agenda afuna oli kyayagala ne mulekerawo entalo ezo ziteekanga mu bantu muli ku musayi gw'abantu muzanyirako muli ku bwongo bw'abantu muzanyirako muli ku mibiri gy'abantu muzanyirako kiki kye mwagala ennyo ekiri awo kye mwagala okuwa eggwanga mugende mukole ne bw'oba ogenza waka n'olunda ente ezo oba owadde omulaalo omulimu aba asobola okuba nti abeerawo oba ozimbye eggwanga lye azikama oba omuwadde omulimu byogula eyo byonna oba ozimba eggwanga lyo temuleke tusiriwaza mulwalira musaala gwe mwagala ate mwefuula abaagala abantu oba abalemedde nti lw'emiyaga tolina gy'ogitwala gw'oliyo omu watondebwayo omu nawe Lwashande tewazaala okulira ddala ebintu bye abaana bye bali badde bakola tenga bo tebasobola bikola ku leve eyo kubanga baba bali mu bavubuka bannaabwe tokyajyayo temujja mu bantu muli mu myaka gya kawungeezi mutawaanya abantu wansi ku ground abasobola okuba nga bakkiriziganya ezo nsobi muzirekerawo ensisi yammwe mwekka n'okuzaala muzadde mubisikiza abaana bammwe nabo babikole ne bavubuka bannaabwe yensonga eso kale nga tuvuddeyo eyo katugende sebo butujja waneeno mu Lubaga era olutalo nga luli mu batunuulira ensonga luli wakati wa Zahala Luyirika n'omukyala Shami Malende Shami Malende tumwagaliza kusuka obulungi yagenda mu ggwanga erya Kenya sirowooza nti yakomyewo kyagenda mu maaso n'okujjanjabwa naye nga tusuubira nti ajja kukomawo asobola okuba nga yeetaba mu kalulu ka 2026 naye mu process wano omukyala Zahala Luyirika yasuka nalaga interest mu Makindye East yes Makindye West Makindye West ewali Sewanyana yes Makindye West yasuka nalaga interest ngaga nti wajja naye oluvannyuma n'agenda kuba enkyukira nagamba nti kati nze Kampala ku ky'omukiboko omukyala so ebigambo nebeera bingi nnyo nga beebuuza nti obadde eri kyekikutanudde ate oveeyo gyeeno kubanga kati munno kubanga tunokubadde munno ne byogerwawo ate olubadde lw'amaanyi nnyo ku social media abamu kuba balugendeddemu ye Soja omukyala agundi ani Sauda Madada y'omu kuba balugendeddemu oluvannyuma lw'okuvayo n'agamba nti nno ekimala omukyala Malende bwe tugamba nga Segirinya tevuzi soko bireke soko janjabo tere bulungi n'obaawo okwalaza empaka awo era kati omulaba yasikawo dda kati naawe yagalobere mu mbeera yeemu soko mule tuleete wano omukyala Luyirika ekintu kikwajje awo otalo ne lusituka so embeera bwitu bweri embeera eyo terina na kusoomooza kwawo terina na kyetegeeza gye tuli era wano wesobola okusinziira okugamba abantu ba NUP naddala mmwe ba Foot Soldiers temukwata maanyi gammwe kugazanyiramu oba okugazanyisa ebitabajuna temukikola
mwebyo byonna ebiri awo ffe twagala mu kaadi tetunnatuuka ku leva esasula muntu yenna tebakulimba nkiddemu tetunnatuuka ku levu esasula muntu yenna ekyo tebakulimba ekirala tewali kifo kya muntu nogo kubaka ba palamenti ku bwerosi kubaka tewali kifo kya tewali kifo kya muntu tugobawo mbeera etali mu demokrasi muzimba ate embeera etali mu demokrasi embeera egobwawo etali mu demokrasi eri mu kugobwawo ate abamu bazimba embeera etali mu demokrasi akakiiko k'ebyokulonda mu NUP mu kiseera kino kali mu kukola mulimu gwako tusuubira nti bye tuzimbye ffe kennyini bwe tutabiteeka mu trust tewali agenda biteeka mu trust mwe mwali badde ku nsonga eki emu baasi tulinde tiketi yaffe kwabo ababiri abazze kuba si kyekifo ekiriko ababiri kyokka si kyekifo ekiriko ababiri kyokka ekyokubiri ku nsonga eyo mulimu n'abantu abaagala okuliira ennyo mu kavuyo ne kibajjako n'okulowooza nti ebizibu bye baleeta eri abantu ate basaba bantu abo bululu bye baagala ku bantu biri eri bantu ate n'ebizibu babyolekeza eri abantu nze gwolaba wano sinyumirwa violence n'akamu n'akeddagala ojja kwesanga nga neyazze okwesimba ku Shami mu Malende naye alemeddwa okontrolinga abantu be nti kano kamyufu tulina okutuula nnyonnyola abantu nti kano kamyufu tulina okuvuganya nja kukkiririza mu binaava mu kulonda bw'anaaba Shami mwampangudde nga tugenda ne kaadi bwe naaba muwangudde nsaba nayakkirize tugende ne kaadi awo abantu bwe bomaze obbajjamu omuliro ogwo otegedde kakati bulinga abagamba nti ate ye Zahala bamulese ne bamuteekawo kati ate naawe Zahala notavaayo naawe Zahala vaayo nnyonnyola ekintu ekyo kiba kiyambako mu ngeri emu oba endala tetwagala mpozi nga temulina mitima misaasizi gy'oyagala kaadi wewammwe wewagenda entalo mu bantu abammwe otegeera obuvuyo bwonna ebintu ebitalina makulu singa bibeera nga bituuka ku bantu ate boyagalamu kaadi oba boyagalamu enkyakalulu ate abanuupu kiba kikyamu abakulembeze muyige okuteekateeka abantu bammwe ababawagira kikulu nnyo olw'olutalo siruliimu makulu okuggyako oli ogamba wabalabye kyebakola bantu mbatuddemu obawulira tebituyamba kakati bo baba balemeddwa nga abakulembeze mwe bafutu soldiers abantu ba NUP temugwa mu butego bufaanagana bwe butyo nti gwe linda kaadi yo kubanga Shami bw'atajje nayo era ojja kutambula n'oyo gwakoze eki gwe bagiwadde Zahala bw'atajje nayo ojja kutambula n'oyo gwakoze eki nze nali muwagizi w'amagala wumalu nnyo okuvaana lwaliro wano omuntu akibaye nga akitegeera waliwo abamu abakimanyi naye njakikakasa nali muwagizi w'amagala nnyo okitegeera ekintu ekyo nenva gundi Nalukoola Nalukoola nafuna kaadi netugamba ekibiina bwe kisazeewo nodda emabega wa Nalukoola netusonga mbere yes okitegeera netusonga mbere kakati ate muddire ebintu bye muzimbye mwe kennyini ate mutandika okubirwaniramu ng'abantu nfundikira ngamba tewali muntu wakusasula mu kiseera kino ekyokubiri n'obulamu bw'abantu tubwetaaga tubwagala bye bakoze bingi tukyabagala babeera abalamu bakole ebirala temweralikiza Shami mu Malende bali bajjaji basobola okuba nga bagenda mu wakadi naye banagenda okumuwa kadi nga baze n'okumwongera obulwadde mulwaziza mutadde ku pressure nga bugambye nti mulwadde olowooza tekyetaagisira okuwummula mu kaaso kajjanjabwe ng'abala bwe boogera kubanga era nga bwe nakugambye nti gundi Slemd yakoze soja Madada ng'agamba nti Ssegirinya ali mukwano gwange nnyo
era nali njogeranga naye ntakera era twamugamba nti asooka awummule naye n'alemererwa era bwe yafunamu olungubangubanga ajja olungubangubanga ajja nti obuulyawo bye bimu ku ebyo ebyamukosa eddoboozi erolooza si ttuufu ku sayidi eyo kakati tulabye Shamim Mulende ng'amaze ebbanga nno ku kitanda e Nairobi eyo nga ffenna tusaba essaala mpitirivu mu kiseera batandikidde bino bakulaga nti ku Mande akomawo ekitali kibi neffe tuli beeralikivu yawonye oba ajja lwabino ogamba nti bantwalako ekifo kyawe otegeera esente tuzirowoozeeko n'ebitiibwa tubyagaye naye ate tulowoozeeko gyo ne ku bulamu bwabaki ku bulamu bw'abannaffe otegeera tulowooze nnyo ku bulamu bw'abannaffe kubanga omuntu bwakugamba nti tuyinza okuluzinga omuntu lwaki nti okumuteekamu ebimweraliikiriza kituufu Ssegirinya yasinziira mu ddwaliro gye yali infact ndozo oli yamugamba nti sima bawanise ekipande gundi yawanise ajja ekipande gundi omwami Nalukoola honorable mune kimweraliikiriza nekimweraliikiriza Ssegirinya okwalinga okusituka okujjayo ogereko nga talina n'amaanyi n'agamba nkomawo bwe bityo okitegera ekintu ekyo kati ensi tekoma leero weeri tukyagala bulamu bw'abantu nga bwe tutamanyako nti Shamim alibeerayo ne tujja ne tumufuna twagala tumulekewo nga nenkya tujja mufuna sigamba nti tateekeddwa kwesimbawo oba kuvuganya avuganye naye ng'alowooza ku bulamu bwe ku abantu abo babiri nze sirinaako gwe mpagira nze nninda kaadi yaabwe naye nga bonna ba NUP waliwo abamu abagamba nti nno kubanga nga bwe tugambye wano era bwe kiri nti yali mu West nga jazaga nti jinze mu West kakati ate nakuba enkyukaga nti kakati ate mu West nvuddeyo kubanga jjukira yali amaze n'okubisa obupande nga butimbiddwa mu constituency yonna ya West kati naye nakuba enkyukaga kati nzijja mu kyomboka omukyalo wa Kampala era obupande bwonna ne butumbululwayo obwa Makindye West ne bateekayo obwa Kampala kino abantu abamu pide nga boogera nti kati amaze kulaba nga munne mulwadde alowooza batagenda kudda ngulu n'ebifaanako bwe bityo nekyabamu bagamba nti kati bali munda bamugambye okuba nti wali waliwo kubanga jjukira mu West waliwo aji Munyenyama waliwo Musiri naye waali awo waliwo enkambe ntalanise Wannyana eriga nti bonna baliwo b'amaanyi kati okwagala okutagguluza obuzito n'amaanyi gonna ate nga n'omukyalo neyezaala naye ageri gyali ku council speaker nti amaanyi bonna amaanyi getumidde wamu kati okwagala okutawuliza mu bamugamba nti jangu eno n'abantu baffe bano nabo tebalungamya abantu omuntu asobola okuyimirira n'agamba nze SG yaŋŋambye gwe jangu wano kwagala kubba bwongo bw'abannayuganda naye nga akola ki ebimu ku bintu ebireeta obuzibu kubanga kakati n'ono asobola okuba nga wano yalabe nga wali tayiti n'alabawoko ku ngeri ya vacumu wali nagamba naye okuva mu gundi eno okubeera mu nsindikagano zino lwaki sigenda wali kubanga abawaddemu okuvuganya wokka naye kirimu ekikulu kyekiriwa abantu baffe nabo bepakeginga bubi ne bawa abantu bangi ebibuuzo ekisooka balaga nnyo omululu guyitirira omuntu ye n'alowooza oli ali wali n'alowooza nti gwolowooza ye n'akulaba nga bw'otaba tofunye toliiwo ekitaga ekintu ekyo kati ebintu ebyo bitawanyamuka abantu ne babategeera bubi nga gw'olabira ddala nti watali kifo tojja kubeerawo ne bw'obaozze n'ensonga entuufu oga naye kati wano Kampala Central tye kagende nesimbe okumali nkanoonye ku kaadi eyo ng'okikoze mu mutima mulungi naye olina kirabira mu mutima mulala nti mmwe temuteekeddwa kubanga temuli mu bifo mbatadde Mr. Mayanja nabatadde da ensonga zeezo naye nga NUP bitambula bitya saidi eyo president namulabyeko awo yagenze kulambula ku bantu abe South Africa era nga yatambudde n'omubaka Nalukoola batuse bulungi nnyo okay mu NUP bitambulira ddala maridadi sana era results muzirabire kwabo abava kulwana
nakyemalira ne basaba okulwanyisa Nuupu ne president ebintu byo bibeeraga eyo gye muli. Ekyokubiri nti omulamwa gwe tuliko tetuguvangako watugambira tetuguvangako nti atukulembedde n'abatukulembedde bo balina we basonze naffe tutunudde bano abalala bakola bye baagala be bamanyi so gwe liiso lyo liteeke ku mukulembezeewo bw'olaba wabye manyamu wabye ne bw'oba ng'akyagenda mu maaso bano si buli mbweboggola nti munagiruma mubabeeko temujja kutuuka so n'olwekyo NUP bigendera ddala bulungi mu maaso bisudde abantu bangi eddalu byasooka kusula gavumenti kakati banoonya ki bakwatewa bakole batya bakole ki byonna tebalina kibakola ki paka kutuuka kugamba nti oba baagala ssente bano ebo ne bagaana ekya tebakyuka oba bano baagala ssente tebakyuka oba aba foot soldiers nabo tebabasobola oba bigaali bwe bitambula nabyo binyaga abantu bwe bategeka okulonda bigenda mu kkuba bantu ngumi kati ne baba nga basobeddwa so n'olwekyo ebyo byonna byolaba kyekyo kibayita NUP Kyagulanyi Sentamu Robert n'obukulembeze bwa NUP mwebalenye amina tweyanza nnyo tweyanzeege chairman Yasin bwatyo banyonyodde ensonga zonna ku lwaleero bwe bityo bitambudde ezimu kwezi ensonga ezigezezza okubanga zeegazanyiza mu wiiki eno gye twagala okukuba amabega kubanga tusigaze ennaku 2 z'okola okutaano n'olwomukaaga tubere nga tugimazeeko kale tukwagaliza akaseera akalungi ssebo kyema tukwebaza ku lw'okujjanga ne tuwayamuko ku mboozi nonyula ku nsonga eri bannayuganda ne ziba nga zitambula bulungi tukwagaliza birungi byereere nange mbagala nnyo nawe kwagala nnyo amina tweyanziza tugenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.